Bwetokeera kati omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangirira olutalo nga bwagenda okuba South Sudan nabo bakitegeeremu. Ono nno alangiridde olutalo olugenda okugwa wakati w'eggwanga lya Uganda ne South Sudan era nga agamba nti bo beeteefuteefu okulwana olutalo luno Uganda wakati n'eggwanga erya South Sudan. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti omukulu ono yeepampalika, omukulu ono yeefudde nti w'amaanyi, yeefudde naggwano, naye mulimu byakola byajja okuwulira, mulimu byakola nga naye abirowoozaako bulowooza wabula nga ebigenda omuviiramu just nga ye abyogeza butamanya, nga byogeza busiru, nga byogeza oba tugambe nti ki, naye nga bigenda muzaalira akabasa. Baganda bange, mikwano gwange, eggwanga lya South Sudan munnaye Muhoozi alabika talimanyi bulungi. Alabika alowooza nti nabo bakuzanyirako nga bwe bajja wano ne bazanyira ku bannayuganda, nga bajja wano ne bavumaavuma abantu, ne bakola buli kimu kibawulira nti baagala. Tugongera okujjukiza Mwami Muhoozi nti bw'aba alowooza nti w'amaanyi agenda kulinnya ewazibu watalinnyika ewagenda okuzaalira kitaawe agazibwa ag'enjawulo ate gazaalirwamu n'eggwanga ebizibu. Manyi omuntu yali ayogera kyayagala, yayogera kyamanyi, yayogera kyawula kyayagala, naye kale kagenda kutuuka yeebuuze lwaki abyogera, lwaki abikola. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Byalugero nnyinza okuwa mukulu ono. Mr. President, Secretary General n'abakulembeze mwe naddala abali ku women side wa women wing muwuliriza bulungi nnyo. Obubaka bwe ngenda obbawa abamu mu sekita ezimu buyinza okuba nga bubatuukako ne bubeewuunyisa, abalala buyinza obutabeewuunyisa, naye nga ffe bwetyo bwe tukola ebintu byaffe. Embulire tefa yonna. Mu nteekateeka y'akalulu akajja batusindisemu abantu bangi nnyo, abasajja n'abakazi abazze bafune ebifo, olumala okufuna ebifo ate bamale batwekyusize. Ani amanyi emboona ng'ebulukuse? Waliwo yali alidde ku matugunda naye bannamu mwine ebintu mutaddemu. Eyali alidde ku ttugunda eribulukuse, ettugunda livaayo nga lya kiragala omukwafu, wabula bali baligenda litandika okwengera libulukka ne lifuuka lya kitaka oba chocolate color. Kati yose erinyandwe abulukuse, amatama gavuddeyo kati gali eno bwe gati, yenna afuuse kati abulukuse afuuse oba kati wakala kyentuufu. Kati kana akakono tekakyasobola dde okkuba jambo akateeka wano. Kati oli munne mugenzi munne gwe yagenza okulaba takyasobola kutambula, atambula nga ali ku sikeeti. Kati mufu munne yagenza okulaba mufu munne, naye ng'ekigendererwa bwe baakwata lyakumakya ne bamusiba. African Union nesindika Mzee Raila Odinga agenda ayogere ne Salva Kiir bateri yakumakya. Lyakumakya Salva Kiir n'agamba African Union nti tetujja kusobola kuteesa nammwe, buli agala okuteesa okutali yakumakya mugende mutegeeze yo Museveni. Raila Odinga n'avaayo n'adda ewaabwe. Kyekyatutte Nyandwe Yosoferi ogenda naye era mwe yavuddeyo tebaamutadde. Kati nze njagala mumpulirize ekigambo kino. Ku bintu bibiri kuyinza okwapenningako ekimu okusinziira ku magezi ga Yosoferi Nyandwe nga bwe ngamanyi. 1. Gavumenti ya Salva Kiir eyimiriddewo ku SFC egikuuma. Museveni akimanyi nti Salva Kiir bamugjawo, interest ze ne sente ze ne escape route ye somehow somewhere ejja kuba efudde. These are the two possibilities. Mu meeting ey'ekyama either Museveni yasaze n'akola decision n'agamba Kiir nti omwami mumugjeewo slowly secretary mumugjeewo mpola mpola, oba mumuleke mu detention okujjako nga ye yeesaliddewo ng'amenyese that he can work under your orders. Those are the two possibilities. Kanzi banyonyole bulungi nnyo. Okusinziira ku nkola ya Museveni eyankunyigiriza empaka lw'oneetereza, manye ebintu bibiri byagenda okubanga bye basinkanye mu meeting. Kugamba Salva Kiir nti mukole enkola yonna eya clandestine mutte makya mpola nga bwatta bannaffe wano, oba mumusibe mpaka kuwulira bubi
lwanakiriza mu orders z'ogwe ng'omukulembeze nga bw'azaakola abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze abamu nga bakkiriza nga abanyigiriza ennyo. Those are the two possibilities eziri mu nze ze mbagambye era mujja zirabako awutovuddeko. Kati mu contest y'akavidiyo kano kenjagala okubalaga Riek Machar mufu ne Museveni mufu, naye bw'olaba omusajja alemedde ku ntebe kansooke mbaleka video kano yali ku parade nga presiding over n'afuka mu mpale. Riek Machar uyo bamukerabidde. Nogiraba nga afuse mu mpale yeke nyini yetunulako nga afuse mu mpale omusiro wuwe wamuyitamu yetunulako nga afuse mu mpale. Kati yoyo mukulembeze afuga South Sudan kati kyenjagadde obbalaga wano mu kavidiyo njala mutunuulire body language ya Salva Kiir ng'atambula, otunule eya Nyando Yosoferi ng'atambula, yenna abuulukuse kati wakala kyentufu mukadde mukale bulungi nnyo. Liyo Bombadi yamwatambulira. Omula oye Salva Kiir kati Yoseri wuyo ava mu nnyonyo. Omulaba akakona akazinzeeko takakkiriza kakwasa kintu kyonna. Okalaba takakkiriza kakwasa kintu kyonna. Takakkiriza kakwasa kintu kyonna. Kati asinkanye mulwadde munne era olaba kali akakona akatadde saidi. Omulaba yenna abuulukuse. Noono wuuno ali ku muggo. Bonna batambula omulwadde awerekera mu banja. Bonna batambula bonna balwadde bazibu. Ono ebigera aseetula biseetule. Omulaba ebigera aseetula biseetule. Kati kyenjagala obbalaga mu contest eyo. Kati bwe tuva awaawo manye bwede tulina butono. Mwenna abanoonya Yosoferi Nyando tibahabulwa kamba weemu akakodya akalala. Mbategeezeza nti kati atambulye mu Bombardier atya presidential jet kati waliwo ekirala kye mutamanyi kankibabuulire wano. Mu convoy ya Nyando egye mulaba ng'etambula, Nyando yadde mu nkula ye y'ekiyeekera yeeruwa. Nyandwe waliwo olumu lwe mulowooza nti yatudde mu motoka eyo ebeera dikoisi abatudde mba batadde muntu mulala olumu bataliimu. Naye nga mu convoy mwali olumu abeera mu motoka eya poliisi yafunguwa barabara gye mulaba eringa eya traffic nga mwatudde. Olumu abeera mu motoka ez'amagye eziriko emmundu ezatirale nga mwatudde. Naye nga mu kifaananyi mulabye emmotoka nti mwali kumbeeramu omuntu mulala atudde oti tabeera Nyandwe. Mbagambye bw'aba tali mmotoka yafunguwa barabara abeera mu motoka eziriko atirale emmundu ennene lumu abeera omwo. Bw'aba tali omwo atera kubeera mu toilet ye. Bw'aba tali mu toilet ye abadde bagoberera convoy ya Museveni bw'emala okuggwayo kati kuliko emmotoka ezijjirako zibeera nga 3 eza bulijjo namba plate ziba za bulijjo. Mwobo mmotoka obusembayo bupulimo simanyi obumotoka obusembayo mulanga bujja bugoberera convoy obwo. Olumu abeera kati gwe alowooza nti ogenda kutwatakinga Nyando mwiri emmotoka ebeera dikoisi abeeramu olumu. Kati wano okuwali kuli eno kombe sowani. Gobadde okimanyi nti Nyandwe mu State House mu wiiki asulamu emirundi 2 ey'Entebbe n'ey'Nakasero. Ayingira n'ayingira nga mulaba ayingidde olw'okuba nti baasima tunnels. Kati tunnels ezimu ziggwa ku wote waliwo tunnels z'Nakasero ziva mu State House Nakasero ne ziyingira Sheraton, ezimu ne ziyingira Serena, ezimu ne ziyingira Imperial Royal Hotel eya Kalimuhirigi eri waggulu wa Serena. Kati mwe bwayingira mulowooza nti ali mu State House kuwa olumu tasulira mu ddala ng'asula mu hoteri ezo.
azuwero n'entebe ayingira muzo nti yasuze mukumbe ali mu hoteli z'entebe ezo ezabo zennyini ng'akozesa Tano Networks zayitamu kati Nyandwe buli wamu tukuteeze tumanyi w'oyita mukulu konvoyi yo oteramu ebizike ntuza ndi mulimu abantu kumbe toliimu olumu okulembera olumu osembe mabega olumu weefula nti muli ne tujja kutegeera ekikwekwesa kyeki iki ekikwekwesa obanga abantu bakwagala mutuddize obuyinza bwaffe ensi ejja banyumira awo tetugenda kulwawo kamala okukendeeza no ku information eri muno mwaka yeevu tugende kubirala kubanga saagala balwisa nnyo saagala balwisa kati nawe tulawole soko oveemu nawe vaamu kati njala tugende wano wali okulya n'okukomba essowaani amawulire agafulumye omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump mu nkola ye ey'obusuubuzi n'amawanga America geesobulagana nago yagenze buli nsi ajongerako emisolo ku bintu bye bayingiza mu ggwanga erya America naffe eggwanga lyaffe Uganda yalitaddeko emisolo nga giri ebitundu 10 ku buli 100 byajongeddeko ku bintu bye tu-exportinga ebintu bibiri waliwo import by'ebyamaguzi ebiva ebweru w'eggwanga nebingira mu Uganda ne export ebyamaguzi ebiva mu Uganda nebigenda ebweru w'eggwanga katale k'ensi yonna naye kati ebyamaguzi ebiva e Uganda nga bigenda mu America bandi bannyini byo abasinga obungi ebitundu 9 ku buli 100 bya first family ya Museveni ne baminisita be kitegeeza nti gwe Munnayuganda mukyala America kyambadde ne bahati baba tebannakugamba nti Trump yabangweddeko emisolo ku bizinensi zaabwe njagala obere musanyufu nnyo nti olumu waliwo bitatukwata kati bizinensi ya Trump bizinensi ya Museveni banne bawongeddeko ebitundu 10 ku buli 100 musolo gwe balina okusasula America naye jjukira teri Munnayuganda akola bizinensi z'amaanyi nga exporting ebintu bitwala mu America kyovula nti minisita kyambadde ne bahati tebannayogera ku bintu bino wadde media yonna kyogerako giigino wana emisolo atoyagala njogere ngati Jija kebere parliament endakyogerako lwaki bagamba East African countries worth affected by the US tariffs shares of the total country's export destination for USA kuliko DRC, Congo, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Burundi, Eritrea, South Sudan and Comoros bonna yabataddeko 10% naye fenga Bannayuganda tetina we should kwatirako we don't care and we don't see any kind of pain because we are less concerned. We are not exporters. It's Museveni and his family are the leading exporters in the USA. So mujja kiwulira Trump ajja bakwata buli kimu mujja kitegeera awo nawo tuvuddewo sagala tuweewo kati nabadde mbasuubiza okugenda e Busoga Busoga njagala muliza video ya naye bifunga sinagenda Busoga bakomredi mwenda bali ku social media ne Bannayuganda mwenna bwe tuba tugenda mu kulonda wabeerawo abantu bangi abajja ne beesimu ne boogera ebigambo bingi njagala mubeere vigilant nnyo Museveni abadde afuga Bannayuganda nga abayita basiru era nakati akyatufuula basiru njagala mpaka Bannayuganda muzuukuke tembeera basiru Museveni abasiru wazze ebbanga lyonna nti aleetera ekintu mukigwira diversion nazi mugenda kulaba diversion muzitalabangako njala bagamba byonna simanyi olufiki gaza bamukutte simanyi ani that is pure n'endala zigenda kujja ku speed ya waggulu imbeeganye temudiscussinga ku diversion ezo nabaga kintu kyonna ekirimu state agent ekirimu ani nga tekikwatagana national platform eyo diversion kati njala bagamba Museveni akola ebintu n'aloosa Bannayuganda nti basirwe ebbanga lyonna kati njala bategeeza nti ffe tutwala obudde okuwuliriza abantu bye boogera naye njagala bagamba oba oyagala enkyukakyuka focusinga ku national platform focusinga ku bikigenda maaso bonna basigadde abaga nti bali mu opposition they are not in opposition njala ko basaba comrade bakola video naddala muganda gwe bayita Shama Uganda bali ku TikTok n'abalamu ne bakola video njala tegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka nabwo bufune
muganda wange era mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ogezezaako nnyo okuteekawo omukululo gw'okugatta opposition naye taata njala kugamba opposition mu Uganda yeggwe teriiwo omukyala Winnie Byanyima tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi omukyala Winnie Kiiza tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi bwe batta abantu baabwe mu bitundu eby'e Kasese lwe baasindika mukulu Peter Erolo okutemula abantu b'e Kasese baakola omusango ne bagutwala mu International Criminal Court kyesimanyi nti gwatuuka wabula kyenjagala okutegeeza eggwanga bye bintu bino bisatu wammanga mbitegeere Winnie Kiiza omusango guno I'm not sure nti omusango guno gwawaabibwa kubanga ne abawabi ba kkooti y'ensi yonna tebagenda ku Kasese kola investigations bane bawandiika obawa omusango gwabwe wabula mu musango guno bukyangaga nti baguwaabira